kale wona osinzira okubeera ng'otula byonna byokola ina Moses Mukasalutu musuzuzi wa nsonga muna NRM webaza atulaba mu Uganda n'okwetuluula afunye okusomozebwa okwenjawulo fiido olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matias Sekanjako mwami lutubuuza abantu sebo mbalamusiza nnyo mwenna abali ku MS Matias Sekanjako channel mwebale bena bye mukola n'ensibi ate nate okubaako wano tubeeko byetu kanyugayo gye muli kakati yatutandike mu kwegatta kwa opposition tugenda mu 2026 emikago gimeruka DA ogwoguno gwa mpuuga Democratic Alliance bazze amu ne bakubamu ebituli opposition esobola okwegatta ne bweba yeegatta emikago gyetaagisa kati bweba yeegatta yeegatta kukola ki ekyo kyekibuuzo bw'obanga olina obw'olukumi 18 ne bwagala bwegatte nga nze wano nina emitwalo 5 ekizike kimu buno bwe bwegatta bulina kye bukola kino ekizike ne bw'obikwasa omwana w'emyaka 7 alondako kino kakati kwegatta oba si kwegatta basooke bategeere kiki baagala okukola ekisooka beegatta nga baga nti baagala kujjako mwami Museveni ogwo si mulimu gwabwe mwami Museveni tavaako kati Katonda takolanga nsobi kusindika bakulembeze babiri mu kiseera kyekimu mu nsi emu ekyo tekikolangako Mukama nti nsindika abakulembeze babiri mu kiseera kyekimu mu nsi emu takikolangako tayinza kubanga kyatakolanga kakitandikira wano kati n'olwekyo okwegatta kwabwe oba obuteegatta bwabwe tebulina bwe busobola kunyegenya bya bukulembeze kati singa beegatta nga baagala twegatte tufune omulamwa ki gwe tugoberera awomba wagira ekigatta abantu oba ekibaawula mu by'obufuzi eba ndowooza endowooza bwe mugifaanaganya mwegatta bwe mwawukana mu ndowooza era mwawukana kati sinenya abo nga bampuuga endowooza ya National Unity Platform ya Mwami Kyagulanyi kati eyawukana n'eyaabwe tebasobola kuba bonna beyond repair ate ng'obutakkanya tukkiriza nti bw'abantu naye bw'oba toba na capacity ejjamu butakkanya ne musigala nga mugoberera ebibagatta ng'ekyo tokisobola toba mukulembeze gwe bakuyita serumpanise weewanika bwewanisi ng'omukulembeze naye toli muki kakati okwegatta kwabwe nze kyensobola okwogerako beegatte balowooze ku kyokufuna omulamwa abantu abo abamu ku bo bakulembeze n'olwekyo bakola ebyobukulembeze tuwulira bubi nnyo nga tulaba abakulembeze nga bakola ebitali bya bukulembeze amaanyi gammwe temugasa ku kujjako Museveni 2026 amaanyi gammwe mugakozese okwezimba n'okufuna omulamwa ogukwata ku bannayuganda Mwami Kyagulanyi akalulu akaggwa yafuna obululu milioni 3.6 singa obululu obwo bwasanga mukulembeze singa kati nsonga ogambye otya singa Mwami Kyagulanyi yali mukulembeze obululu obungi bwe yafuna n'afunirako n'ababaka 5 singa yali mukulembeze singa kati alina ababaka bagenda okunukiriza mu 10 singa obululu buli mu milioni 4+ kubanga yandyagadde kukola ebyo ebisikiriza abantu ebinnyonnyola abantu okumatiza endowooza ye naye olwabifuna kuba kye yali ayagala yali akifunye yatandika kwonoona byalina mu mwaka gumu ng'ababaka nga 20 tebakyakkiriziganya naye tebakyalabagana naye kati gwoba mukulembeze kumala budde bw'abantu n'olwekyo ekyo byensobola okyogerako so opposition mukulabako yeetegekedde akalulu akajja nga ddi lwe yali yeetegese nga ddi mu 96 gwali mukago interparty political forces ogwayita Dr. Paul Kamanga Semogere gwali mukago interparty political forces IPFC gwali mukago mu 20 gwali mukago ogwajja ne Besigye mu 2006 byegatta byonna ne baleta candidate Besigye mu 2011 byegatta byonna ne bamugenderako mu 2006 ne waberayo emikago 2 gwasooka gwa TDA bonna ne bagenda nagulu walaba kuba n'abavubuka aba Big Brother housemates Big Brother wagayitana omujjukira bwe bayingira bonna mu nju ne bagamba anogoka yavaaka ne basigalamu omu ne bagamba nti yawangudde bayingira mu Big Brother house nagulu Mwami Amama Mbabazi Kano Besigye Mwami Norbert Mawo Professor Gilbert Bukenya Nduza n'olala lutuno
okumongokako okusigazaako omukyabalema bakanye baleteeko omuyega ye beggalira ne bamalamu ebbanga nga buli lunaku bakeera kufulumya wirubalo ya magumba ga nkoko nga bamekesa enkoko kuzimalawo naye ekyabayingiza mu nju baavayo nga tebakifunye era ne bajja babiri gavumenti ya Bungereza kubanga abazungu abo batuyiikiriza Prime Minister Jogo anti kiringa ng'omugagga bwa anti buli asinga abantu ko kyalo omugagga nga yakusinga asumula amaziga amukoka gajjewwo agakazambi agasumulira wo era weerwana kakati Prime Minister wa Bungereza David Cameron obuddogo yakunganya naleta eyali Secretary General wa UN Kofi Annan naleta ne ICC International Criminal Court Prosecutor Ocampo ne Laila Amolo Odinga ne bajja okutuuza Mbabazi ne Besigye ne bava wano ne bagende Kenya ne bava Kenya ne bagende London ne basayininga memorandum of understanding ndi tulete candidate omu Besigye ojja kuba Prime Minister Mbabazi kabere president bw'ojja okukola cabinet ne basaaka emikono ku kiwandiiko ennyonyi okubajja London okubatuusa entebe nga Besigye abifulumye ekyo gyonna mikago nalindako Mbabazi bali bamwesize batya okujja kuba president okudoba nga yalina president Museveni tulaba nti abazungu okuyingira sovereign yaffe ku mulembe gw'Obote mwana wange Obote ow'okubiri ono nga tugenze mu nsiko okulwana tetwalwananga na majje ga UNLA twalwananga na jeri ya Bungereza Bungereza yasindika wana amajje bagayitanga British Military Training Team bali bazenga abazze okutraininga UNLA naye nga buli lunaku amajje g'Obote gasala abantu emirambo ne gigwa wano ku Nabunya ne gigwa mu kitunga Bungereza etweredde mu bufunze tetwakuba Obote twakuba ne Bungereza kakati ekyo tebali kivaako bwe basangayo bayina waliwo kino kibayita useful idiots bwe basanga omuddugavu ng'akozeseka bwe katolaba ono omuntu owaffe omwagalwa omulungi Kyagulanyi bamugamba nti gwe kasita okkiriza nti ebisiyaga biwooma nga ffe tukuwa ssente mu ideas za NUP temuli bisiyaga kukkiriza bisiyaga omukulembeze wa NUP musajja mufumbo alina n'omukyala balina ebisiyaga babeera bafumbo kubadde kiye Mwami Kyagulanyi yayimirira London juzi nga bamujjako natti bali bamusiba emyaka 10 nali muwulira nali Sydney nagamba nti nze ne bamugamba nti ababaka bo lwaki bawagidde etteeka ly'ebisiyaga nagamba nti abo Museveni yabaguze bantu baddembe okwerira ebintu ebungere ekyo kijjukira nti yakyogera yagamba bugambi nti bakolagana naye okuyisa etteeka nedda mukwate bwino omutuufu njagala Kyagulanyi wano mu Uganda ayimirira awantu wonna ayogere Luganda nga abazungu tebaluwulira agambe nti nvumirira ebisiyaga wano njagala Kyagulanyi ayimirira awantu wonna akwate omuzindala agambe bugambi ffe mu Uganda ffe abaddugavu tetwagala bisiyaga bya kigwagwa wano njagala akyogere yakubwa ebifaananyi ne bifuluma ku mutimbagano ng'ali ne ge group emanyiddwa mubadde ki okwagala kuleme kutubuuza kituufu kye tumanyi Kyagulanyi simwagalako bulabe bwonna kubanga nze kyemmanyi nze ne Kyagulanyi simulenya ku bino byonna ebiriwo abamuwanika era bano bampuuga be bananyini musango abamutikka omugugu gwatasobola kwetikka anti kati bategedde nti tasobola Kyagulanyi alinga omwana omuto maama gwatumye genda otugulire akendo ka butto aba avuga oludangadi lwe n'asanga essanduuke ng'etukula Kamala ng'oli yagiresaawo zino ziriko n'obupiira n'agikwata n'agiwalula n'agitwala mu lusuku agenda ogisumulula nga mulimu miliyoni 3 mulimu n'ebyawongo mulimu embira mulimu endege mulimu embogo naye nga mulimu na miliyoni 3 kati ye najjako miliyoni 3 n'atandika okugabira buli mwana buli wawaka maama amuwadde buli muntu amuwadde ensi n'emutendereza naye nga musajja wattu olw'emyaka tamanyi nti eyagisuddewo kiki ekyamulemesezza bw'abimalawo bw'ati ng'ebiteega biri bitandika okubanja tuddize sente zaffe ng'azimazeewo bwe buzibu bwa Kyagulanyi yeetikka ekintu kyatasobola olw'okuba yalabako ebiwooma ebiyitibwa sente yeetikka omugugu ogutali gugwe Kyagulanyi talina musango abaamusiima musajja tuyalonda bulonzi ekigugu ky'ebizibu bya Uganda
ebyo yakironda bulunzi ne yeetikka nga tamanyi birimu naye yalaba mu ssente essanyu ne liba pitirivu kumbe gy'olaga kigenda kwefuukira kubanga bagulawo DA naye nga bo bonna bonna omuntu mubakutunuliza Kyagulanyi President Museveni gwe bagala balwanyisa nga twalina omwamu ogera Koni bwe yatulemu tulwanyisa amagye ga Koni gatandika kwekuba gokka Vincent Otilagoni ne Otilagoni Koni n'abeekubira yatandika kukuba babe ne bafunamu obubinja nga bali mu kwekuba kubanga gwe bakuba ababuze nabana badde ab'ebibiina bya wano gwe bakuba tebamusobola balina kwekuba bokka ekyo kya bulijjo tebyali bituufu obudde tebwali budde bwabyo bwe baali batunyigiriza okuzza ebibiina baatugamba nga twagala bibiina ne tubaga nti mugende mu bibiina ate kati mu kifo ky'okukola ebibiina bali ku mikago nkulaza okuva mu 9 mu 6 mu kifo ky'ebibiina ffe twatumanya nakimanya nti basaba mikago kati bali mu mikago bali mu bisinde kisinde kino kisinde kiri mwali mutusaba bisinde basebo oba bakizudde nti ekibiina kimu tekisobola kujjako musajja ariko kati kale mwe mubongere emyaka anti emyaka mugirina mubongere emyaka emirala 2 nga bali mu bisinde ffe naffe kitumenya kubanga naffe twagala ekibiina eky'amaanyi kituteekeko akazito tubakolera ebisingawo kiruddawa kati FDC yajja ng'erimu embavu naye ng'ekoleddwa abaali mu movement abanyiivu buli abatambula nga bw'oba onyiize otambuza maanyi okimanyi ekyo obusungu bwekuggwako ogera okulaba ng'osooba kati obusungu bwabaggwako kakati FDC yali tandise okustabilizinga laba Besigye yennyini bwagikuba ogisaanyawo okiwulidde FDC yagivaamu n'agenda e Katonga yatereerayo abagikunya ndowooza basimuju be bagamba bivudde ku ssente zino zibaga President Museveni era byonna President Museveni yatabula mwana wange wali obaddeko mu famire y'abaavu wane waffe mu Buganda n'ogenda okola n'osuubula oba n'okola mu gavumenti nga bakusasula ne miliyoni 15 amayembe ne bakuwalanira ddala bayinza n'olwobugagga naye ng'obukola bakola ki balaba abalonzi tulina kukola tutya abalonzi obudde tububawadde obumala kati muzuukuke ebintu ebyo tebirina gye bibatwala mukomeewo gye tuli tutuule wansi tulabe ensobi naffe ze tukoze ezibanyigiriza tuziteeke ku lupapula tuluubirire okulongoosa ezo amaaso gammwe mugajje ku bitaliimu nsa mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti lwaki munoonya omukulembeze mu bafu lwaki munoonyamu omulamu mutaganjula emirambo mudde ku bukulembeze naffe twetereze naffe tulina ebitsobyo bye twetaaga okulongoosa essira tuliteeke ku ekyo basebo ne bannyabo kati njagala tugende ku bbaluwa ya President Museveni ekisooka abatafuta amateeka ne bannamateeka gye buvuddeko badde balaga nti okukwata munnabyabufuzi oba munnauganda nga si munnambagiro omuteeka mu kooti y'amagye kimenya mateeka era kooti etegoberera amateeka President Museveni mu kujja yabagambye nti emirembe egisinga egireeteddwa wano lwa kooti y'amagye ate omuntu atwala eki abo boyita bannamateeka abagezi abatapusi b'amateeka bawano be bagataputa nga bagenda okutta Yesu Pilato n'abaga nti akoze eki akomererwe ne bataputa ne babikula ebitabo n'agatwegaabwe nga manene bakulaga mu bifaananyi bayina emitwe eminene abaga nti Yesu ati omusajja n'abagamba ono mutta waki ne bagamba Pilato bw'obanga gwe kikulemeredde gwe mutte ekibi ekinaava mu kumutta kidde kuffe n'abaana baffe kiri mu Bible kakati abannyonnyozi n'abatapusi b'amateeka bataputa bugwagwa buwedde mirimu era ne bamukomerera era olwamukomerera n'azuukira era bwe yali akomererwa n'abeera ku musalaba ng'alaajana bwe yali ng'agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ejjigi lyakwata waggulu n'ekizikiza n'ekijja essaawa 9 ez'olweggulu olwo nga engalabi zaabwe ne zigamba nti ono abadde mwana wa Katonda lwe beekanga bamaze omutta kati abannyonnyozi b'amateeka abaabo oluusi balinga bali enjawulo y'abano ntono nnyo na bali ensi yeebabala nti gundi mutapusi yasoma amateeka yagannyonnyoka gundi mutapusi Professor Isaac Newton Ojok yali minisita ku mulembe gw'Obote2 bamusanga atudde mu kibira ne Alice Rakwena nga balina ekibbo ky'amafunfugu nti omwoyo omutukuvu gwagambye bw'okasuka ejjinja lino lijja kubwatuka nga bbomu okutta NRA Professor ng'atudde mu kibira ali ne Rakwena
bantu abo obalowoozeeko emirundi ebiri kakati oyo akugamba nti ekooti y'amagye President Museveni bwakugamba nti ye custodian w'eggwanga naye abazikulira sera bannamateeka bataputirayo mateeka andi bannamateeka bwe bagenda mu kooti walulabeko nga babeera kiki walulabeko nga munamuteeka nti ono sijja muwolereza kujja musinga era ajja n'engalabye nagamba mpa ssente ne gwe gunasinga bamuwolereza ne gwe nanagusinga bamukoza ki ate bwe gukusinga munamateeka si yaluzi kiraya nti yaluzi akuyiwawo buyiye n'agenda naye we muwangula munamateeka yawa kakati President amanyi emisango ejiri handled by the court martial. Ekyokubiri President amanyi nti bangi nnyo ababadde bagenda okukola ebikolobera ababitya mu court martial. Ekiseera kyali wano mwana wange abaana mu Kampala wano nga bakutte emmundu nga bwe tuba tutambula emisana ttuku nga tonnaddabako omukazi gumubeera wano ng'emmundu zivuga wano bwe bavumba forex bureau bwe balumba paaka bwe batta abantu President n'atakinga decision n'alonda operation Wembley n'agiwa General Kayanja yali kano mu kiseera ekyo nga lisi y'ababbi bamanyi weeri ne gye basula bamanyiyo ne batandika okukuba ababbi naye nga babakuba misana ne bamugja emmundu mu kivulu awo baasalawo komisana ebyasi ne bivuga ne bamugjayo mundu ne mundu ye naye era abantu bagambanga abannamateeka ekyo kimenya mateeka abattidde ki this stupidity will always be there. Kati mukulabako kooti y'amagye abantu babulijjo basanogera mu kooti y'amagye kubanga ekooti y'amagye yagendamu akawaayiro nti omuntu anaakozesanga ebyamagye okumenya amateeka ng'akozesa military wear anaagendanga mu military court martial. Besigye yakozesa ki ekyamagye? Besigye yennyini okusooka w'amagye naye yawummula. Bw'oba bamuwummula certificate ye Besigye yabimanyi naye tabibalaga. Besigye y'omu ku badraftinga code of conduct be badraftinga ne gundi anenda yakola court martial. Besigye yaliko ame council ng'eyisa court martial amanyi bw'owummula amagye obeera veteran oli musirikale wa reserve era kamanda waabwe ye General Salim Saleh era essaawa yonna ng'amagye ga Uganda gagambye kano Besigye nti jangu ku frontline tayinza gaana. General Mugisha Muntu akyalina memba wa Army High Command naye bwe balimbisa omuntu wa bulijjo bambiranaga nti omusajja yawummula biki bw'ababa ng'ali mu court martial tomulaba nga bamukubira bamufungira bamukubira saluti bano bakurutu abamulira bamukola kubafunga afande Kano namwe mukyamuyita Kano Dr. Kano yes kakati tegeza okumuteka mu kooti kyebadde kituufu gavumenti bwegambye emutadde mu kooti bulijjo bamukwata omulaba bamuteekamu eyo lwaki ku luno bamutaddemu eyo nature of the crime yes ebagamba katwaki tebamuteeka mu prison ez'amagye batamuteeka luzira kati ate abanuupu tebali mu kigo tebali luzira naye nga tebawuliza mu court martial obumenyi bw'amateeka mu mateeka akiyita obumenyi bw'amateeka atubuulire etteeka eryo gye tulimu erina demokolasi Bungereza ye yasooka okuba nekibayita military court martial oba mwalimu akati kyagujjukira mu 19 eyo ye yasooka Bungereza n'amateeka yo tugoberera Bungereza ye gatuwa tuli mu Commonwealth law wano erina court martial kakati omuntu bw'ajegera ekyo court martial teri mateeka eri muteeka banamateeka kitegeeza bye batugamba babimanyi naye nga badobonkamu ng'abaakomerera Yesu abasalira Yesu omusoma bagambanga nti abannyonnyozi b'amateeka eri atayagala bamateeka nga buli omu ajja beetaaga bwe mba nkola endagaano nga ngula ekibanja sibeetaaga bali confused golooza banamateeka bonna boogedde si bonna bano baserumpanisa aboogera ebyo bagendera kubabuzaabuza ekituufu bakimanyi naye bamanyi nti society mwe tuli yabajega olunaku bannayuganda lwe balikwata akadomola ne sabbuuni ne banaaba obujega tebaliddamu bakola bintu ebyo bali babalaba kyemuli ne babakola kyemwetaaga olunaku lwe mulinyabo Lukwago nga tunatubulira bya Besigye kasasiro byakkirawa nga tulaba kasasiro atujjudde ekyo bwe kirijja
abantu bagenda kudda mu layini esebo so kati kyenjagala okusembayo nakyo ekyemipiira games eza parliament za East Africa ziri e Mombasa ekisooka kiki ekitwala abasajja bano ababaka naddala ab'opposition onalabye Namuganga adduka ali mu misinde nga bwabaga nti tugenda gulu kuteeseza nsonga za Uganda mwonoona ssente kiddayo ne bagenda mwami Sekanjaku kiddayo ku kiri kyenkugambye nti lwe mulikwata akadomola ne munaaba obujega tebagenda kuddayo bibagamba Ssekinyonyi leader of opposition Ssenyonyi leader of opposition amanyidde ddala nti abagoberezi baffe bajega kyekimwogeza byayogera nti sijja kgenda ggulu kutuulayo kubanga ssente nyingi kakati ate bw'amala buli yali agenda eggulu ssente zagenda ku akawunti ye walabako azizaayo tebanawatuwa proof lwaki batwala ebbanga okuzizaayo lwaki sinkeera lwaki tebazizaayo next day nekigeso zizaayo kakati bagenze eri okuzannya okwepena duulu sonko kusika mugwa ebintu ebyekito naye nga byo bibakolera tetubiyisaamu lugaayo naye ogamba oti abantu gyogenda okuteesa okutuula parliament nga etudde eggulu sikikkiriza ate naye ekyo nokiyita kyakulona ssente 4 billion naye n'ogenda ne 12 billion okugenda e Mombasa okulya ku bulamu Ssekinyonyi taliyo sorry nawulidde nti yafuna $9 every day olunaku leader of opposition yenga padiemu ye bana abaka parliament ababulijjo ziri $720 leader of opposition lwenda okay olunaku lwe mulina abo obujega ne budda wali ne mutukula bwe muti tebagenda kuddayo bibakola bana basajja bali ku opposition buli omu ali ku kicheka kati afuna mwati ambye wali byakujja kwa General Museveni nze nkugambye alina okwetagisa tekyetagisa naye nkugambye tekyetagisa okujjako Museveni tekyetagisa bannayuganda be bajja omujjako nga bamukozesezza nga bamugyemu omugaso nga bagunuunya bagumazeemu be bajja omujjako saabo abo buli omu kati ali mu kulabika kuzanyirira ne Bobi Wine tasobola Bobi Wine omulinde mulabe obululu bwagenda okufuna ku luno yes so kakati era kubanga ndaba n'okukiteekamu amaanyi luli eri eggulu so press conference zaakabanga ewaliwo buli kaseera ng'ayogerako tetujjagenda naye waneno yasirika era nakino okukipiisuula balala be bakipiisuula bayi nti ng'ono ng'agenda yali tasirise busirisi yali yasirise so ffe bannayuganda tugenderaku ebyo ebiriwulwali bujega mukwate obudomolo b'ebbaafu mu bunaabe bwe tunaanaaba obujega nga nange kwendi saagala bali bagambe nti mbajerega bwe tunaanaaba obujega abantu abo tebajja kuddamu tugamba bintu bitagambika bantu kitegeeza tunaaba obujega abantu abo ne mu bifo bibalimu tebasobola kubiddamu era abamu tebasaana biddamu tebasaana omuntu nagamba nti nze temundabe banwana ne gavumenti naye Kasasiro atutta olwanya ne gavumenti Kasasiro atutta tukuzeeyo era Kasasiro tulye mulye oba gwe olemeddwa okukolagana ne gavumenti vaayo tusindikeyo omulala kubanga olwanyeeko emyaka 2 olwana nabo ffe Kasasiro atutuuse mu mulyango tumulira ku mmere kiteezi buli ayiise mukyayagalayo kyekirala naye era olw'okuba obujega tetunnabunaaba akalulu okateekawo akawangula olw'ekyo kitagala nno gavumenti y'abantu bagikoowa bukooyi tebalina alternative bagikolanga protest vote instead okuwoowa NRM katuwoono ogiyita ta protest vote ng'oyo gw'olonda asigalawo ku ggwe bwe batuuka ku oli owa Uganda ate ne balonda Museveni ate aliko atya era ne bamulonda kiri buli bujega ono agenda obbakolamu awo omulimu agenda balekerawo Kasasiro gwe balonda ate batuuka kuwa president ate ne balonda Museveni ate naganyi Museveni twakukoowa olwo bikwatagana bitya bagundi munaaba obujega nze kyemba kubira omulanga kyokka kasisiranga mu nju emulimu kirago ekirago kimanyi gwe mukeeko ogukoleddwa mu byayi nga yasinga okukuba endulu naga nti twasuze kutebuuki ababbi basuze batuzinze naye nga bwemubuuza gwe bagenda kubbako kyewo ekyakusuziza nga teweebase nga talinawo naye nga yasinze okukuba endulu kati bano abatalina bululu ate bebasinga okukaaba nti bamubabbidde kyekizibu
Era byonna byogera mu Kampala wo kikyaganye NRM bagikuba. Bwe bagikuba naye era esigala efuga ekyo kitawaanya bo. NRM esigala efunye obululu. Ebirowoozo bya NRM biba bituuka. Yes, kubanga eri yonna yonna awalala bwe bamulonda singa twagamba nti Kampala ekaya anaalondanga NRM singa yagenda dda naye bannayuganda balonda president n'ekibiina kye baagala bakulembera. Kale tuyanze nnyo Mwami Luutu. Nange neesiimye okubeerako wano ssebo era omukisa bagunijja olulala ngenda kudda. Kale onaaba badde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero tujja tutandikira awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera.